Abaluganda Mukama yebaziwe. Nze bandoga ne sawa ya kakati omwami akasolo tekakyakola. Nalo amujja wange. Mwana wange okayitanga ka animoro. Kama nsonyi. Kazi yandoga musumba. Nalo kyafude eri wakati wange. Sirika bakubulira ka animoro bweka. Bamuloga batya? Omukazi yandoga. Nawona wabeera akuba essimu n'agamba bw'oba akyali ku mwami ogenda kufa. N'okuzaala kw'omwana ono yantuuze ku operation. Naye nga lyonna dogo. Kati sawa yakakati kyayagala nfe nveewo asigaze omwami. Kati muganda wange yaŋŋambye. Kati omwami okyali naye? Omwami akyaliwo mu maka oba yagenda? Akyaliwo mu maka naye ne bw'ajeera talina waaka. Talina waaka? Talina waaka. Naye nalootanga omukazi mujja wangaaze ng'ayagala nyingire ennyumba yange naye nga tasobola jingire. Nina engeri gye mansira omusaayi gwa Yesu ndyoke neebake. Amiina. Kaakati maama wuliriza, atalina waaka ate eyo waaka yagijjawe? Kati eno waaka nagifuna lasiya era yangoba nentuuka ne mu kyalo naye nga byonna omukazi eddogo lyalikola n'atuusa mu kyalo naye nakomawo lwampaka ne ngamba nze sigenda sikyali connection egundi nalindira mu kyalo. Bw'abeera eri afuna waaka? Namubuuza n'angamba simanyi lwaki ewuwo sifuna waaka. Yakugamba atya? N'angamba simanyi lwaki nzija wooli sibeera namaanyi. N'angamba you are not beautiful. Kyokka ng'eri afuna waaka? Eri bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Buli weekend ajje wange naye nga talina. Kati omukazi ayagala kwefunza ennaku zonna awulira bubi okubya ng'omusajja ajje wange. Kale tofaayo, tugenda kusaba maama, tugenda kusaba. Kale tukimanyi bujulizi naye amaanyi gye mugajja agongera ebigambo ebityo gye simanyi. Mutuwole ku buvumu obwo bannange, mutuwole ku buvumu obwo kubanga waliwo ebigambo bimuva eri ne muteekako webati nga tokibiseeko, tokitaddeko wadde akaleesu nga wadde akaleega tekiina kwegamba nekituula. Bakyala mukiragira ddala nti you pass through a lot. You guys are going through a lot. Naye nga twebaza Mukama Katonda nti we still standing. Kate nze ku ky'obujulizi mumanyi sibayiwa era sina video y'obujulizi gye ndaba ne ngiyitako. Teriyo naddala nga bwe mutundu sebuliyo. Njagala ne bawa ddala obujulizi obwo kubanga trust me bunyuma ate buyigiriza. So ewaka animal nga tuvuddeyo tulina omukyalo ono naye yalina qualities mu musajja. No, like walebadekaawo n'osaba Katonda ekintu n'omubulira kyenyini kyenjagala. Katonda njagala essimu nga ya iPhone 13, saagala 5, saagala 6, saagala 12, saagala 11. Yalina qualities. I'm just giving an example. Yalina qualities omusajja gw'ayagala oba omwami namukuba ekifaananyi n'agamba Katonda njagala omusajja wati alina dread muwanvu American height because ebitya Katonda n'amuwa omusajja bw'atyo nga gwe yasaba naye ebyaddirira naye kamukuwe kubanga ne story ye era ijja kusesa tojja kusigala kyekimu wuuyo obeere nga omwewulirirako. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amiina. Nali nasaba Mukama omwami naye nga namukubira n'akafaananyi ak'ekika ky'omwami gwe njagala okuba naye. Ng'era sisita aliyo naye bwe yakakuba. Kati nga namugamba njagala omwami nga muwanvu American height ate nga mweru naye nga si mweru nnyo. Kiga chocolate. Yes. Kati nga yasala ekimemeya. Nga alina kakoba akwirira wano bw'ati n'asanga wano akalevu kano aka ne sayidi eno.
ate nga si mutono nnyo naye nga ali awo. Nga si mutono nnyo naye nga ali awo. Nga ayambala jiini ate nga ayambala fittings bino ebimukwata ennyo. Simanyi oba ngambe nti Mukama teyali mubi. Omwami najja. Omwami bwe yajja nga yeye yennyini nga ne bw'ngamba obuuza Mukama oba omalira budde. Nga tekyetaagisa na kubuuza. Oyo mubuuze nze mulinnya Wagonda. Ekyamazima nze saagenda mu ebyo kuba ye yali amanyi ne Katonda nga nze simmanyi, kati nga mbuuza mubuuzeemu ki. Naye kati nga abantu be nalindi nabo nga baŋŋamba naye dakiika oyimba kana akapasa Bugembe. Adamu Adamu azeemu essaala ayana okulesa amavivi tegalimba n'obujulizi. Esi yeebazibwe. Amiina. Kati nga nalina mikwano gyange nga baŋŋamba naye kati nga neeraga bayirayo nali neeraga nnyo. Ekyo n'amalala lugazze kuba Mukama akuwadde gwe wasaba. Nga nina essimu enenene ya screen touch kati nga nina ekifaananyi kye. Kati nga ebiseera ebyo nali ntebe nga nkola nga nyambala bulungi kati nga namuteeka ku screen. Nkulaba maama. Kati nga bwe mba ntambula omusajja yenna oba akola ki just nyigabunyizi ne mulaga bw'akitegeeza already booked. Wanje mama? Yes. Nga teweetaaga kwogerera. Nga seetaaga kwogera. Eri abasajja batitaaga kwogerera bannange. Nga nyigabunyizi nendaga kasita olaba ekifaananyi omanya nti gw'ogamba alina nnyiniye. Oba okitegedde? Kati ne tubeerawo naye twali tetubeera wamu nga mbeera ntebe yabeera eyo olugolo sides eyo. Naye okubajjayo yonna yonna ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba kambuzeeko Mukama. Kati mu biseera ebyo nga tutambula naŋŋamba yafuna ekirooto waliwo lwe twasinkana kati lwe yaddayo ewe n'afuna ekirooto ng'omusajja amulumbi mu luumu ye eri omusajja nga muwanvu nga mweru ayambadde white n'amugamba oyo mwana wange siddamu nenkulaba n'omwana wange oyo ng'okola ki ng'otambula naye kati nze ne mugamba egyo misambwa tegikutiisatiisa. Ne mugamba egyo misambwa tugenda kusaba tukole kibaire ne tuyingira ne mu kusaba tuzikirize egyo emisambwa egimulumba. Otyo? Ne tutambula naye ne ntuuka ekiseera we nali mpuliriza mutundwe ne ŋŋamba owaayi kangendeko mu maaso ga Mukama mbuuze ekirooto kye nasooka okufuna ng'omuvubuka oli abeera simaati nga yambala bano abasajja bambala jiini nga zifaanagana nateekako engatto ng'olaba kyekyo. Kati bwe nagenda ne mbuuza nendaba kati nga bwe tuyimiridde wano katuuti ne mami ekkanisa yali ejjudde najja nayimirira katuuti nga ninga agamba bali nti nze nkoze eki nfunye ngenda okulaba omuntu gw'ennyanjula eri ekkanisa nga vesiti ey'omunda eringa jjojje mu mukoka bwoti. Tebakawulidde bulungi. Nga vesiti ey'omunda gye yali ayambadde ng'eringa jjojje mu mukoka ono ng'enkuba etonyaga amazzi amakyafu ng'eringa jjojje eyo mu mukoka. Yes. Nze bwe nagituma mumutegedde. Temutegedde. Gana amazzi agakulukuta mutegedde mumunnyonnyole. Omwana wange temumuleka. Mumwebaze Mukama muli eno. Gana amazzi agakulukuta ng'enkuba etonnya. Okategedde mama mukoka? Good. Kati nga bwatyo bwali. Ne ŋŋamba ye era teyalinda nagundi kuggwako ne yeemulula n'afuluma. Nze ebyo byonna nga sibiraba. Ne twongera ogenda mu maaso. Naye ebirooto gye byagenda bijja ng'ekyamazima bitiisa naye nga nemeddeko. Kubanga ekirooto ekirala ekyasingira ddala okuntiisa nafuna ekirooto nga tutambula. Kati ngenda okulaba nga nengera ekinnya ekiwanvu. Eddoboozi ne liŋŋamba mwana wange koogeza n'ogenda n'oyo omuntu olaba eyo entaana naye nga ndi wano entaana ng'eri awo. Ne ningizaayo nga mpanvu. Ne liŋŋamba bw'okoogeza n'ogenda naye
nakkirira Magombe ebiroto ne bigenda nga bijja naye ng'omutima gwakaluba kadde mwako naye ng'omutima gwakaluba ebiroto Mukama n'akulaga nti munnange ono gw'oyita American Height gw'olabanga Mukama azzeemu essaala aliko question mark naye nga nze era nali mumativu nga nsazeewo ngumire kyonna ekijja kati ekirooto ekirala ekyajja nalaba nga tuli babiri waliwo eyajja okutwambaza empeta kati ngenda okulaba olugalo lwe luno olugendako empeta nga lwavunda bambi lonna ne luvunda bwe luti kati agenda okulumpa nduteekeko empeta nze nentya nenjikanyuga eri nenva mu kirooto nga sigimutaddeeko ebirooto byeyongera okujja gyendi nga byantiisa olwagira nengenda nga nange nkola ki baithawe tegaali maanyi gange nensaba Mukama ampa ekisa Mukama nampa ekisa we yakimpa n'essimu mwe yali enamba ye ne bagibba netwawukanira awo naye ng'empeta Mukama akulaza olugalo lw'ogenda ogiteekako luvundu nga luvundu Mukama n'akusaasira kati no wali eno Mukama gwawonyezza kati ate ye ng'ali mukaaba banaye bulaza njiye weebaze Mukama